omuteeko gw'okusaba ogwaganibwa kino tekikola ki singa kyali tekikkirizibwa era kino omubaka sallama tiyali kirese kuyitawo omuntu ono yasaba kubanga atuuse mu mbeera ya bwetaavu obwetaavu obuyitiridde twalaba hadith ya Qabis ibn Makharik radiyallahu ta'ala anhu laka goyaga nti la tahillu almas'alata illa li ihda thalathin kiraba rajulu tahammala himalatan fahallat lahu almas'alata hatta yusibuha muntu akoze omulimu mu ddiini n'ayagala kyataddemu akijjemu rajulun hasalat lahu faqatun omuntu n'alumbibwa obwavu obuyitiridde fatahillu lahu almas'alata nakkirizibwa okusaba hatta yusiba qiwama min al'aishi okutuusa lwafuna ekisobola omukola ki era hadith eno yakomaawo omusajja ono olwafuna ekyokulya ku olwo teraga nti yakomawo naga ya Rasulullah binalidde sikoze eki binalidde enjala ezzeemu neekola ki enjala ezzeemu n'ennuma awo ebyakola ki awo ebyakoma okiraba muntu abadde alina ssente abadde alina omulimu naye omulimu ne gukola ki ne guggwawo akkirizibwa okusaba afune akamubeezaawo nga bw'anoonya omuki bw'anoonya omulimu kati si kibi omuntu okuvaayo eri basiraamu banne omulundi ogumu okiraba obwetaavu oba omulundi ogumu oba ebiri naga abasiraamu nyina ekizibu si kibi la yudhammu situmuvumirira oba situkivumirira kyakoze wabula tukivumirira ddi singa tukizuula nti zembeerazi okiraba agufudde mulimu awo tuvaayo natumugaa nti nedda kyokola si kirungi era omusajja gwembanyumirizaako kyekibaddewo gaye nti musiraamu kati embeera eno olabika esussewo omulamuzi